السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبز الله تبارك وتعالى إلى تمتين نامتين مجب وقتل بكيندف ثم سبع الله سبيغاني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم n'abantu benjuye nabo abamugoberera n'abanamugoberera ila yawmiddin. Yatulamira Allah okumutya mu Qur'an n'atulaganyisa omuntu anaabatidde Allah era nga naye bingi byagenda omuwa. Yagamba Allah nti waman yattaqillah, omuntu yenna anaatya Allah yaj'al lahu makhraja, agenda mumuteerawo obufulumiro mu nsonga ze. N'agamba nti wayarzukuhu min haythu la yahtasib, era agenda mumugabirira waatasuubirira kufuna, naye nga kivudde mu muddu kukola ki? Kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Omuddu kye bayita okutya Allah mu ta'arif oba mu definitions ez'enjawulo, amanyi baleeta ebigambo eby'enjawulo. Kyenyiza okukozesa mu bufunze bw'ebiseera bye tulina, omuddu kye bayita okutya Allah ye muddu okubeera nga yeewala byonna Allah byemugamba nti biri haram, era n'omuddu okubeera nga akola byonna Allah byamusuubira okubeera nga akola, ye muddu abaatidde Allah. Allah n'agamba nti waman yattaqillah nukaffiru anhu sayyi'ati, anaabatidde Allah, Allah yagamba nti nja mumusonyiwa kale ebinaaba biyitidde mu bunafu bwenge ng'omutonde, ate wa yu'dhimu lahu ajra, era muyinjiwalize n'empeera ze. Naye ng'omuntu oyo atidde Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mu ayida yagamba nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, yalamira emirembe egyasooka naffe ab'omulembe gw'omubaka Muhammad sallama n'atulamira okubeera nga atya Allah tabaraka wa ta'ala. Bingi nga bwe mbikonyeeko obanga bye bitono byenkonyeeko, Allah byagenda okuwa omuddu anaava muno nga amutidde. Kyembalamira ekyokubiri nga tetunnagenda ku kyakuyiga kyenjagala tugende nakyo, mbalamira okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba nti waman yushaqiqi rasul, yenna anaabuusabuusa mu mubaka min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, ng'omubaka amaze okunnyonnyola obulamu bw'ayagala Allah tabaraka wa ta'ala owangaale bwe buliwa, wayattabi ghairi sabila almu'minin, n'otakwata kkubo ly'abali abaalungama lye baakwata, Allah yagamba nti nuwallihi ma tawalla, omuntu ono ngenda mutayeza n'obulamu bwawulya bw'ayagala. Gubadde mulembe guno ng'abavubuka twegomba obulamu bw'abayimbi, ng'omuntu teyeegomba kufaanana nabbi. Ajib, kyewuunyisa. Abakyala bannyinaffe mu bo mulimu abeegomba obulamu bw'abazannyi ba buno buina buno busokuso bwe balaba ku TV, ng'omulaba era agenda okulanga engoye ezayambadde awulira ayagala kufaanana oli omuzannyi wa firimu gwe yalabye. Abanga abakyala omutuufu w'okufaanana lulunkana nnyo ofaanane Khadija, lulunkana nnyo ofaanane Safiya, Aisha, bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuddu anaakwata ekkubo eryo agenda kubeera min alfaizin, agenda kubeera mu baddu abawangudde. Mufuuze hadithi mpanvu gye naali yagadde tuggyemu ekyokuyiga, naye ebiseera tulina bitono nga buli omu bw'alaba embeera bw'efaanana, tugenda kutwala oba tugenda kugikoonako bukoonyi oba ku ntandikwa yaayo. Sahaba gwe bayita Aba Hurayra radiyallahu anhu atunyumiza mu hadithi eno n'atugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama dumu yabuuza basahaba nti man ya'khudhu anni hadhihi alkalimat, ani ayiga kunze ebigambo bino. Nabbi ebigambo ebyo nga bitaddeko conditions bbiri, n'agamba nti ng'omuntu ono agenda okujja kunze ebigambo bino nga ya'amalu bihinna, ng'agenda bikola ki? Agenda bikolerako. Bw'anaaba tabikoleddeeko abiyigiriza oyo agenda obikola ki? Obikolerako. Ebigambo nga birina conditions mmeka? Bbiri. Aba Hurayra agamba nti nabbi yabuuza nti man ya'khudhu anni hadhihi alkalimat, ng'omuntu ono ya'amalu bihinna ng'agenda bikolerako, aw yu'allamahu, oba abiyigirize
oyo agenda obikolerako. Basahaba bonna ne basiriikirira ne bamutunuulira nga okwenganga ebigambo bino ebirina conditions bbiri nga bigambo si byangu. Buli omu n'asiriikirira nga kyalowoozaako anaabeera mu babikolerako oba bw'anaaba tabikoleddeeko anaabeera mu baddu abanaabisomesa abanaabakola ki abanaabikolirako. Aba Hurayra agamba nti qultu omubaka ne mugamba nti ana ya Rasulullah ne mugamba nti nze omubaka bikole ki bimbuulire. Agamba nti fa akhadha biyadi nabbi n'akwata omukono gwange fa adda khamsa nabbi n'abala ebintu bino bimeka ebintu bitaano. Nabbi n'abala ebintu bitaano nga condition ekulembedde waggulu either ebintu bino ogenda bikolerako oba obiyigiriza omuntu oyo omulala agenda bikola ki. Basahaba kye baali balina okwawukanako ffe bo mwana wattu baawuliranga ne bakolerako ate ne basomesa n'omuntu omulala akole ki akolereko. Aba Hurayra agamba mu bufunze nti nabbi yabala ebintu bitaano naye tugenda tutunula ku bibiri oba bisatu oba kimu obudde bwe tunaaba tulina. Agamba nti ekisookera ddala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti Aba Hurayra n'amugamba nti ittaqi maharima takun a'bada an-nas. Aba Hurayra tya ebintu byonna ebiri haramu. Bw'onaaba otidde ebintu byonna ebiri haramu ogenda kubeera mu bantu abasinze oli mu bantu abasinga okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi emu nabbi yagamba nti ebintu ebiri halaali bayyin byeyolefu bimanyikiddwa bulungi n'ebintu ebiri haramu nabyo bennyini byeyolefu bulungi. Naye yagamba nti wabainahuma wakati w'ebintu ebiri haramu ebyagaanibwa n'ebintu ebiri halaali ebyakkirizibwa yagamba nti waliwo umurul mushtabihat waliwo ensonga ezibuzaabuza ng'omuntu abeera ku kintu neyeebuuza oba kino kiri haramu oba kino kiri halaali. Omuntu ekibuzaabuza oba kigwawa. Naye nabbi n'agamba nti waman ittaqa shubuhat omuntu yenna anaatya aneesamba aneewala n'aleka ekintu ekimubuzaabuza oba kiri haramu oba kiri halaali n'akireka. Yagamba nti omuntu oyo agenda kuba akuumye eddiini ye n'ekitiibwa kye. Bameka bagana ffe abasiraamu abatunze omwenge ng'alina edduuka naye ng'atunda omwenge. Naye nga nabbi yagamba Allah tabaraka wa ta'ala yakolimira abantu 10 ku nsonga y'omwenge. Kye bayita Allah okukolimira kugoba mu kusaasira kwe. Nabbi n'agamba abantu 10 Allah be yakolimira ku nsonga y'omwenge. Allah yakolimira omuntu asogola omwenge n'akolimira agupaakinga n'akolimira agugula n'akolimira aguvuga agwetikka agutunda. Kyewuunyisa mu bantu Allah be yakolimira ku nsonga y'omwenge nabbi n'agamba nti Allah yatuuka n'okukolimira omuntu alya ssente eziva mu mwenge. Oyo yeewuunyisa. Nabbi n'agamba nti era Allah yakolimira n'omuntu alagirira gye bagutunda tanywedde. Takoze ki? Tanywedde. Naye omusajja n'akusanga yembeera ze bw'atyo n'agamba nti ajati wano we batunda omwenge n'omulagira n'ennaku ey'ekika ekyawaggulu omanyi bunyonnyo omwenge itaawo obukaawo oyingire kayumba kali wali naawe oyina ezzambi ly'okunywa omwenge ng'omuntu ono agenze n'akola ki. Kuba singa obadde tomulagiridde teyaligenze kukikola kino kyakoze ki abange guli haramu. Bameka abakyala abali mu bibiina oba bulaaka ke kabiino akamanyiddwa ennyo naye nga ssente za riba babawola emitwalo 10 mulunde enkoko naye ng'agamba ozza 10 n'emeka. Allah yagamba nti wala ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Allah yagana riba yenna mu bungi bwa riba ne mu butono bwa riba. Allah n'agamba nti omuddu yenna anaafa ng'afiiridde ku ssente za interest eza banka ez'ebibiina la yaqumuuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytaanu min al-mas. Agenda kuzuukizibwa ku qiyama ng'alinga akubiddwa amajinni. Agenda kuzuukizibwa ku qiyama ng'alinga omuntu akubiddwa amajinni. Tagenda kuzuukizibwa okujjako agenda kuzuukizibwa ku qiyama al-qiyama ng'alinga obulwadde bwa mas bwe bulwadde bw'omuntu nga akubibwa ki shayatin. Yagamba nti omuntu alya riba alya 10 ekya riba. Waliwo okuwola okuli wakati w'abasiraamu. Omuddu najja ewa imamu n'agamba nti imamu nkusaba mpolaayo omutwalo oba musiraamu nno n'agamba nti maama kuswa nkuwola ssente zange omutwalo guno ngukuwa naye ogenda kuzza omutwalo gumu mu 2,000 nze ssente zange bizibu. Ekyo kyokoze obwongo nga tonnabutwala nnyo ku banka ne kino kyokoze kyennyini kiri haramu. Obusiraamu ddiini nenkanya ddiini ekwatibwa buli omu ekisa. Omuddu nga bwazze gy'oli ng'alina obwetaavu bwa mutwalo ate lwaki omwongerako obuzito bw'okunoonya ate omutwalo gumu mu 2,000. Tusigera bulungi.
ne bwe okwewala haramu. Kati nabbi kyagamba Abu Huraira nti bw'oneesamba neewewala ebintu byonna ebiri haramu takun a'bada an-nas, ogenda kubeera nga gwasinga abantu bonna okusinza Allah tabaraka wa taala. Bameka abaddu mufe basomedde music nti ali haramu, era bameka mufe abavubuka abalina amasimu naye nga galimu music. Hatta fil masjid ne mbeera mu masjid essimu neevuga naye nga etokota luyimba. Nabbi yagamba nti waliwo abaddu min ummati, mu umma yange bagenda kujja ku nkomerero y'omulembe guno Allah subhanahu wa ta'ala abavunuzi bavunula ezivunula bbiri. Imma Allah agenda bazuukiza ku kiyama nga bali mu mbeera gye ngenda okwogera, oba Allah agenda bafuula ku akhiri zamani eno omulembe gye guggwera. Nabbi yagamba nti Allah alina abaddu bagenda okuleeta ku kiyama nga bifaananyi kyankobe n'ambizzi, khiradatan wa khanazi. Basahaba khafu ne batya ne bamugamba nti wange omubaka abantu be baleetanga ba mu ummayo Allah baleetanga bifaananyi kyankobe n'ambizzi alaysu yashhaduna la ilaha illallah, bagenda kubeera tebagamba nti la ilaha illallah wa annaka rasulullah, tebakukkiriza nti omubaka wa Allah. Nabbi n'agamba nti bala wallahi beewuunyisa basajja bakkiriza Allah ne bakkiriza n'omubaka. Nabbi n'ayongera ebimu ku bitende ebirala bye balina n'agamba nti wayusalluuna nga basaala, wayuhijjuuna bakola ki hijja bazikola, basiiba Ramadan. Basahaba ne bamugamba nti owange omubaka fama baaluhum, ki ekibatuusa ku mbeera nga balina emirimu emirungi wegito obaleeta ku kiyama nga bifaananyi kyankobe n'ambizzi. Nabbi n'agamba nti be baddu mu bufunze hadithi makulu, n'agamba nti be baddu ittakhadhu ma'azifa waddufufa alqainat, abaddu baddira emirere ne baddira n'aleeta ebivuga ebyenjawulo, abaddu nga kwe bawangaalira amakulu abantu bannannyini nnyimba. Allah abaleeta ku kiyama nga bifaananyi kyankobe n'ambizzi. Leero osanga abakyala nga bayombye ku muzigo, ono bw'ayimba akayimba akakoonooli aba yakakawummuza nga n'oli yaleese edda akaddamu ono nga bali mu musaabaka gwa buyimba. Seeka ono olukasuulaasi n'oli n'amuwa olugira ogenda okulanga n'abaana babeeyunzeeko abaana booli ne bayimbira mu maama waabwe addiza oli n'ono n'abawa abaana bange badde bayita bamuzannyo bawulidde. Ku kiyama Allah aleeta abaana nga bwe batyo bebafaanana, akyusizza endabika ennungi, endabika ya muwalawo, endabika ennungi eya mutabaniwo, amuleeta ku kiyama nga nifaananyi kyankobe n'ambizzi. Leero bamama baffe bataama ku mbaga, nze temugenda tuteeka ku mbaga, tulinga abali mu kufiirwa. Zijja kubaawo kayimba namba 2, ataba akayimba ayambadde ekiyaala, ayambadde ekikaaya, singa n'avaayo nga ajja abonyaabonya amagumba akutte omuko bajja bazina naye nga bali ku ibaada ya mbaga. Agambye nti agenda baleeta ku kiyama nga balifaananyi kyankobe n'ambizzi. Allah subhanahu wa ta'ala sura ennyo etunyumira abaddu gye basoma surati Yasin, Allah yagamba nti wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu, omubaka wange simugirizangako kuyimba era kyali tekimugwanira kuba muyimbi. Abaffe tugobererani tugamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Allah agambye nti wama allamnahu ash-shi'ra, simuyigirizangako kuyimba ate wama yanbaghi lahu, tagwanira kuba muyimbi. Mu surati ash-shu'ara Allah n'agamba nti ash-shu'ara yattabihumu al-ghawuna, abatontomi abayimbi bagoberera abantu. Al-ghawi, omusajja gawi ye musajja gutwaliganye nti zonto. Allah yagamba nti abagoberera abayimbi be bantu abalina entegeera nga sinnamu bulungi. Omuyimbi abeera ku stage n'ajjamu essaati ejjudde entuuyo n'agikasuka abavubuka ne balwana, n'abeera ku stage n'ajjamu empale n'agikasuka ne balwanira empale ya muyimbi. Abantu abo baba bategeera bulungi. Abange entegeera eba yeewuunyisa. Ebintu ebiri haramu tubimanyi. Yatugaana omubaka Allah subhanahu wa ta'ala atwewaza, yatugamba nti abange alladhina ya'kuluna, abo bonna abaddu Allah yatugamba nti wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, temulyanga ssente wakati wammwe mu bulyazaamaanya. Bakamufa abatereseddwa ssente ntazizza. Omusiraamu n'akwesiga kulaba oli musiraamu mulungi n'ekirevu kyo, empale ziri waggulu, akakaya tokajjaako omukyala naga nti mama afuswa nterekera ku ssente zange zino nja zikima. Agenda okujja okusaba akasente ke nti munnange bizibu, waliwo akagira bwoti omwana nangwa mu mazzi, size ssente zo twagira mu ddwaliro. Naye ng'ogenda okukebera omwana talina wadde atali y'enkovu nti yali afunye yazirya.
tulidde ssente wakati waffe mu buli azaamaanya bameka muffe abeesigiddwa musajja ali eyo takumanyi muwarabu naga nti ssente zino zitwalira ekisimba oziwa abaddu abaana b'abandi abali eyo bamulekwa balye bakulaba kwambala kikanzu kirungi muharamu afaanana bw'atyo bakulaba kwambala kijalabibi kirungi muharamu afaanana bw'atyo Allah yagamba nti abaddu abalya emmaali y'abamulekwa zulman mu buli azaamaanya tebalina kye balya okuggyako illa fi butunihim nar mu mbuto zaabwe bali mu kulya muliro abange haramu mungi amugambye nti Abu Hurayra kyebintu byonna ebiri haramu kyonna kyolaba nti Allah aziiza Allah yagamba nti wala taqrabu zina aziiza obwenzi nabbi gwe tugamba nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allah nabbi yagamba nti inni la usahifa nisa nze sikwata bakyala mu ngalo baharamu nga si bakyala bange oba bawala bange bameka bavuka mufa abakutte abawala mu ngalo nabbi yagamba nti okukwata omukyala atali mukazi wo atali maama wo atali muganda wo omukwata mu ngalo nabbi yagamba nti okukuba inchi mukaaga mu mutwe kale naye nga tomukutte mu ngalo kuba kiri haramu tetukkirizibwa abaddu hatta ne ku muzikiti twesanga wawe mwazinyi gyebale naye nga omwazinyi tolina bwomuyita okwata mu ngalo ezange nga nkuttemu Kasimu yankuttemu tewali njawulo naye kukwata mu ngalo z'omukyala nga takuzira kuwasa shaitani kwezimbira Allah bwe yali aziyiza obwenzi teyagamba nti wala tazin naye Allah yagamba nti wala takrab tosemberera ziba amakubo gonna agakutuusa ku bwenzi abaffe muwalawo anaawona okumwendako ng'afuluma ewuwo ng'ayambadde sikaati eri waggulu wa bisambi muwala wajati omutume agenda agula ennyaanya omutumye mu katale bonna ababoodaboda yeesittaza buli amuyiseeko Allah bwe yali yaleeta ennyambala y'omukyala mu Qur'an yagamba nti ya ayuha nabi oli gwe tugamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah Allah yamugamba nti ya ayuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin bambala jilibab amaffe muwala wayambala atya oza bamukutte omulenzi yamwenzeeko yabadde ayambadde atya ayambadde amulenzi ekifuba kiri bweru ayambadde legingi bano abasajja abanyuba enjaga yanywa enjaga eno omwana ow'emyaka 10 enjaga emulaga nti oyo waana asobola omukwata naye nga asababu kwavudde omukwata nyambala mbi amawulire nyinza okuba nze siina mukyala gwe mmanyi gwe baali bakutte nga ayambadde ekikaaya genda onoonyereze olabe ne bakwata omukyala ayambadde akagoye kalinga ka muwala we atambula akumbaati ate nga akuze omukyala emyaka 5 6 4 3 aba yeetaaga okubaamu n'ensa naye ayambadde akagoye kalinga ka mwana wa myaka 15 atambula abavubuka bonna bambadde legging nze sambale bajjajja obadde ki mulembe tukitegeera abange tye ebintu byonna ebiri ki ebiri haramu dira avubuka tusaze ebimemeya omusanga asaze n'enviiri eno teri ziri wano alinga asega ali awo bwatyo atambula ayika saidi eno alinga alina ekiravi oba ensanja bavu agobinga ati alaba gwe mulembe Allah bwere okumali wa yale mira mutamani we yamugamba nti wala tamshi fil ardi marha tutambula ku nsi kulonga we yagala innaka la takhluqa al ard wala tablugha al jibal toyiza ensano toyiza jissako olwazi kakubera okuwanvwa nebona atambula nga we kasuka mu bbanga oti toyiza kuwanvwa kusinga lusozi oli mumpi awo okoma tushege ebintu ebiri haram bannange tubimanyi bwe tunaaba tubyewaze nabbi n'agamba nti takun bw'onaaba okikoze nga wewaze ebintu byonna ebiri haram avuuka okusala ememeya abaddu twambadde balance musanga si balance fula eri wansi mu bisambi maama n'atatya kulagayo muvubuka mutabani waafaanana waati Hasani omulabi Hasani akuze yoyo nno yajjoyo naye ng'ayambadde engatta eno buutu kilo 3 eno waliyo kilo endala 3 ayambadde olujegere mu bulago enjegere zimanyiddwa sizambwa oba nze yerabidde nga ayambadde olujegere kilo 4 kuno ayambadde obukomo kilo emwemu ni atambula yekennyini yeesika agenda okuwummula okukowa kokka kwakoye alinga atambudde mayiro 4
nga byayambadde gwe mulembe leo kyabo oluganda abakkiriza tuli baddu basiraamu Allah yagamba nti ayu alladhina amanu idkhulu fi silimi kafa abanga muyingire mu busiraamu muno mubegweremu wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin temugoberanga obukubokubo wa shaitan yagala babuza abaddu bangi Allah akutegekera omukyalo w'okuwasa shaitan nekulaga nti olina kusooka muwendako nga tonnamuwasa kasoo omwendako bwoti Allah ng'ajjamu baraka nga muzaala abaana bayaayi abaana banyibanjaga bwobuze embuzi eyabuze mubuze kabada twamulabye ng'ayita wano naye nga gye byatandikira omuddu abaddu bagenda okubeera okutanga salaamu bati nga ku muzikiti tekukyaliko nga ttoneki entandiko yali ya haramu abange kul ya ibadi alladhina asrafu Allah yagamba nti gamba abaddu bange abasobezza oyo haramu yenna tumutegedde n'omulago takonyeeko yagamba nti la taqnatu min rahmatillah tokutukawuna kusaasira kwani kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah asonyiwa amazambi gonna nga bategedde nti ebiri haramu abange tetunyiiga tuddeyo tulongoose tuddeyo tukoleki tuddeyo tulongoose Allah yagamba illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha omuddu yenna anenenyeza Allah nakkiriza Allah nakolemu emirimu emirungi Allah yagamba nti yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat agenda muwa obulungi bw'empeera nga bwenkana obulungi bw'amazambi gano gabadde alina lwansonga eki yenenyeza Allah n'ava ku haramu ekiddirira oba ekisembayo n'agamba Abu Hurayra warida bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas Abu Hurayra siimane Allah kyakugabiridde siimane Allah kyakoze eki kyakugabiridde ddera abaddu lwakubanga tuyina mitima gyaffe adamun qanaa tetuyina bumativu mu mitima abaddu bangi balwadde obulwadde bw'ensaalwa tasiimane Allah kyamukoze eki kyamuwadde siimane Allah kyakugabiridde obwongo bwo buno obutadde ku mwana ono owuli obufumbo bwo onoonya mwana muwala kale onoonya mwana mulenzi ozajja abaana abawala balinga 6 omusajja ono akubanja omwana ogwo noonyayo omuddu Allah gwawangazizza mu nsi muno nga talina mwana ekyokulabirako ekyangu sipiika wa parliament omukyala Kadaaga tetumumanyi sente zaalina ennyingi talina mwana n'omu osanga abadduka abalalu kasasiro nga mulalu naye nga abuusabuusa kibbebi kye naye ng'akiriisa mmere efaanana bwetyo Allah amuwadde omwana naye ng'alina sente Kadaaga talina mwana ki bano bamutebire ab'endoosinga sayini gy'olaba ku sente abasayininga ku sente za Uganda talina mwana n'omu naye sente zonna zigenda okufuluma nga yazisayininzeeko ezizaani yazirya gw'oganye okusiima n'omwana gw'okola ki gw'oyina olaba obufumbo buno olaba oli mukendeevu nnyo okubeera nga abaana olina bawala bokka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yakhluqu man yasha atonda nga wabayagadde surati Zumar nayagamba nti yahabu liman yasha ate atonera nga wabayagadde yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha nina gwempa ne mutonera bawala nina gwempa ne mutonera balenzi agenda kuzaala Kamada Hasani Husaini Budala abo waliwo gwawa nga ekirabo Allah kyamuwadde omutonera amuwadde bawala ba Zulaikha ba Khadija ba Nasiba ba amuwadde baana bawala ba Aisha ba Safiya bebo Allah nagamba aw yuzawijuhum dhukrana wa inatha nina gwenkolera mix ne muwo muwala ne muwo mulenzi ne muwa balenzi babiri ne muwayo muwala omu bwatyo Allah nga wabayagadde naleeta ekinene mu aya eyo gyegwera nagamba nti wayaj'alu man yasha aqima nina gwenfuula nga ye ekigezo kyamutaddeko mu dduniya muno tagenda kuzaala tagenda kukola ki tagenda kuzaala abange tusiime buli otasiima ne Allah kyakuwadde abange olina amaaso waliwo omuddu ali emulago ng'ekimutta maaso lowooza ku musajja eyafumbirwa oba rather eyawasa omukyala naye nga talabanga ku maama w'abaana yafumbirwa muzibe oba yawasa omukyala ono ng'omusajja ono muki nga tamanyi ku bulungi bwa mukyala we nga ne waba omukyala amuzaalidde omwana nga kkula akwatako bukwasaati weebale kunzaalira nga tamanyi mwana we bwafaanana naye gwe buli waddeeka n'otunula ku baana wo n'owulira nga omutima Abdurrahim omutima nga guntebenkedde ndabye kuki
ku mwana wange ye yali abye kuwe amaaso osiimye abaffe amaaso tusiimye ekyengera ky'amaaso Allah kyatuwadde kyatugabiridde nga tetumanyi kusoma Qur'an ogatunuza kuki galaba Misiri ebijanjalo byange nno mwana wattu biku buli wongira boti n'olimireero kaswa kasooli wange ono Mungu singa nyamba kasooli ono onakuliza kasooli alina byakwagalamu Qur'ani wasome kigero ki abange tetutya kufa nga bba otomanyi bwesomwa tate w'abaana mama w'abaana ono wangadde naye emyaka mumaze mu bufumbo emyaka oba 2 mwagala kukola jubiri abaana bakuzaalidde mulimu abalongo omu abawala bwe batyo naye kuba wayavuve wabo alifati hatajimanyi hatta alana alifati hatajikola ki tajimanyi omukyalo omusanga yekalakasanga ebyagalo muno bya omusajja n'atampa lugwe lwa Idi naye takabiranga butamanya kusoma Qur'an ebbanga lyamazeewo omusajja looza kubaddu Allah baatawadde kyengera kya bufumbo oyagala kunoba looza kubazadde abatubidde n'abaana baabwe bawala baabwe nga ne wala wa boda boda nga ayitawo asooka kuddukira oba ayagala muwala wange amama mbuuza kkubo bw'oyita wano ogwawa oyo n'agenda ayina abawala be bali awo balinga 6 bawala balungi naye teriya agala batwala omusajja n'aba gyavudde eri abawala bayiseeko najja ekisimba n'akima omukyala kyengera Allah kyabakuwadde abange kyengera Allah kyabakoze ki abange siima ne Allah kyonna kyabagabiridde abaddu taata w'abaana akuyita buyisi oba owulira buwulizi nga akolola akola bukozi emisinde ne gikutta emisinde ne kikola haji ogamba ki munnange mbadde nnongoosa ddobo mu miro mbadde mmanyi oyagala caayi ye wanywedde anakukaleeta naye lowooza ku muddu eyafumbirwa ng'omusajja gw'alina tamuwulyangako ng'avaamu kigambo nti nkwagala takiwulyangako musajja kiggala olukuba bwati ku mutima n'amanya aŋŋambye anjagala abaffe gw'oli musiimu ne Allah omuddu ono gwakuwadde gw'owangaala naye abange bingi Allah yatugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha bwe mutuula kubala byengera bya Allah byabawadde temuyinza bikola ki waliwo abaddu ng'alya kimu ng'era alabira ddala wallahi sheekh tuli bubi tulya ki waliwo ataliira ddala obwongo omutima gukuluma kulya kimu waliwo omuddu nga kasitaali ennaku 2 olwokusatu tagenda kulya Allah atuwadde ekyengera ky'amagulu abavubuka esswala za jjama tuzisaalirawa lowooza kubagana ffe Allah gwatawadde magulu gyagenda emmanju gwe gy'ositama atuulawo butuuzi agenda emmanju webuuze agenda atya emmanju ate wallahi nga musajja muyonjo agenda atya emmanju n'amala ekyetaago okwekulula ku seminti oyo amazzi osanga ekiyigo kyonna kitobye omukyala n'obulungi bweno waggulu naye nga talina magulu gwe Allah omuwadde ki amagulu g'ogatambuza ogatwalawa bawo olulinnya n'agenda safaari okukola ejjuba n'oyingiza abasajja nga bw'oyagala ennyumba n'ogisiba ekyalo kyonna nga kimanyi muwalawo bwafaanana abange nga kiba kibi agenda okutuuka omufumbizo okukola embaga ku kyalo nga bonna abazze ku mbaga bazze kusaasira atwala muwalawo bazze munakuwalirako omuvubukolo nga yesse atutte ki kino musajja wattu ne bamusiba ekimuli mu kuyita kugema ku mbaga n'atuula mu ddiiro n'aloola naye nga bonna abaliwo baga omwana ono singa amanyi kyatwala amagulu ekyengera ky'amagulu tukikozesezza tutya siima ne Allah kyakuwadde olina engoye 2 waliwo atayina olina amaka waliwo asula ku kkubo okaayana bbaawo ono kujja mu muzigo newankubadde afuva nnyo akujje mu muzigo waliwo atayina waabeera nga leero omwezi guno basuulamu eno ne babagoba omwezi oguddako ne babagoba mu nju endala buli nju agenda enju gy'amalamu emyezi 3 aba awangadde nnyo
nebbaawo omwezi guba gwakagira weeguti nga yasasudde 3 mu maaso naye otulutuuma kuva mu muzigo. Abange saba Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera bingi tetuyinza bimalayo, ebyengera bingi Allah byatuwadde. Kyensembyayo nabbi kyeramira Abu Huraira namugamba nti Abu Huraira namugamba nti wa ahsin ila jarika takun mu'mina, longoosa eri mulirwanaawo, longoosa eriki eri mulirwanaawo. Onaaba olongoosezza eri mulirwanaawo yagamba nti ogenda kubeera mukkiriza, ogenda kubeera mukkiriza owannamaddala, omukkiriza omujjuvu. Nabbi n'aleeta hadiisi ena n'agamba nti man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrimu jaarahu, omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero agulumize mulirwanaawe, agulumize mulirwanaawe. Dera ennyomba eziri ku mizigo zikutte n'abaana, abaana bo balamira mama kusa temumubuuza. Abaana bakula bamanyi walina okubeerawo omubagaba, walina okubeerawo obukyayi wakati wo ne mulirwana. Era ogenda okulanga ne muwalawo gye yafumbirwa emizigo gyonna tayogera nabo, sunna yagijjawo. Omwana wuno bw'oboolera asantoyerayo eri isaawawo akabalaza we kakoma, mwana n'asiimuula nga ayisa, era ne wayitawo ekisiimuula olugalo olumu omukuba emigga egimutta. Oyo nayiba teboogera naye. Abange mulirwana kyobala tutuuse okufuna ebizibu ne bakubba nga mulirwana waalaba ng'ajula mwongera maanyi gakubba olw'enkolagana embi gye tulina ne balirwana abaffe. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mmaliriza dumu aba ayina gy'ava ajja atambula, tuwulirizeewo nnyo wano. Mu kujja nga atambula n'awulira akawoowo nga kalungi kazibu, bakubye ejjiiko enkambwe, bagamba nti yakawulira from a distance, walako nyumba nga 3-4. Najja nga atambula gawaayi sanga sahaba wange Allah yamuyiyeemu akumbye ekijjulo makeke. Mu kujja nga atambula agenda okulaba nga akawoowo kava mu nju ye, nga akawoowo kava muki mu nju ye. Abuuza Aisha nti waayi ate kiki? Ntya nkubye bukubi ejjiiko wano nkufumbira kijjulo makeke. Hadithi oba ekyafaayo ekyo kiwanvu. Omubaka kyava abuuza Aisha nti wange Aisha, bano bonna bawunyiriza akawoowo banneiba kunva zino kwebali? Aisha n'amugamba nti na tebaliiko, emmere nva ntono nnyo zino zange naawe ne bano betuwangaala nabo. Omuwandiisi agamba nti nabbi n'akwata amazzi n'agongera mu nva zino n'asaliramu n'ebirungo ebirala n'agenda ng'asena mu bakuli nga wabuli neiba yenna gwakakasa okubanga teyawulidde akawoowo ako. Ffe leero tusika tugamba banampulira, bansaagisa, n'okuba ejjiiko n'okyakalanya ekyalo kyonna. Era tokoma ku ekyo n'ovaayo n'olira ne kabalaza nga amagumba b'osuulaawo. Balayo walidde fsemutundu, walidde emmale, bw'olya bw'osuulaawo n'okwata mujja mulye, olwo n'oyita baana ba neiba ne mu mmere gy'okuttekuttemu. Hadiisi endala mu makulu ga Nabbi yagamba nti omuddu mumwe tagenda kubeera mukkiriza, omuddu yenna alya nakkuta naye nga neiba w'enjala emukola ki? Emuluma. N'ekyeya kyensembyayo ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti la yanhaakum Allah tabagana kukolagana n'abantu alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah ne bwabeeranga neibawo nga si musiraamu, nga talina buzibu ku ddiini yo, takulwanyisa, tavuma busiraamu, tatwewola ddiini yo, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti mubeere benkanya gye bakola ki? Gye bali. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, Allah yagala abantu abenkanya. Tukitegedde bulungi? Ne bw'obanga otaddeko Qur'ani olaba nti Qur'ani nnungi, abanyi bagamba ne bw'obanga otaddeko Qur'ani budde bwa kiro budde bwa kwebaka gw'olabanga imaani omubuzizzaako otulo ofuna ezzambi, ofuna ezzambi. Budde bwa kwebaka giseeko emisana ngoba shaitaani, teekako kale eddoboozi tonowuze Qur'ani yo. Tukitegedde bulungi? Wali ku bavubuka Allah gwasaasidde n'atunda ttanuulu ye, amatafaali ne bagatwala n'agula wuufa, n'asooka asindogomya omuziki. Banneiba bonna ne bamala emyezi egiwera, wuufa eno nga temannagibba, banneiba tebeebaka. Wuufa olugitwala ne bagibba pa, buli neiba ne yeebaza Mungu, alhamdulillah tubadde tetwebaka. Omwana abadde atwasa amatuwa. Abange tulongoose eri balirwana abaffe, tulongoose eri ki? Balirwana abaffe. Nabbi yagamba Aisha yamubuuza nti owange omubaka singa mba nina balirwana abange
bangi abanneetoolodde ani gwe mba nsookerako mu balirwana bange okubeera nga mpisa bulungi nabbi n'amugamba nti mulirwana we yenna gw'olaba ng'omulyango gwe gusinga okubeera okumpi ku gugwo kuba yasinga okubeera okumpi naki naawe abaana bo tebazannya n'abaana babaneiba omwana we avaayo nawe muli abantu bonna ku mizigo n'owooza omwana wange takubwa nze omwana wange omanyi bwasula ate bali baawemudde oba bali baavumye nekyabooluganda abakkiriza tulongoose ebintu ebyo bisatu bye tugenze nabyo tugende nga tubituusa ku balala bwetuba brother tubikolereko oluvannyuma tubituuse nekuki ne ku balala emirwana girina ebintu bingi naye obudde tulina butono olwa programu yaffe eddako gye tukola ki gye tumanyi allah bw'anaaba atuwadde akadde tujja kuddamu tusinkagane tumaleyo ensonga ezo nsaba allah subhanahu wa ta'ala atuwa obuwangaazi obusigaddeyo obulungi era atusonyiwe ebyo byonna bitusobezza mu buwangaazi bwaffe twakawangaala atuwe ezzadde eddungi atuwe enkomerero ennungi atusiime era atugondeze edduniya eno n'okuyimira mu maaso ge olunaku lutunna ddajaali nga tuli mu baddu abagenda okufuna okubala okwangu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته